mu kusula egamba nti Ziwambazza Bamukunguzza. Kati tuzeeyo eri eryevvubuka eryali likunguzza Ziwambazza eyo gye tuzzaate. Nga Ziwambazza emikono gimaze okuzzibwa gye gitaliira ntungo nga n'empi zimuyiseeko n'ensambaggere okwo, evvubuka lyagenda limusindiikiriza saako okumukomekkereza nti toluyita olw'amannyo wenu mwana, nze siweneena, bwe kizuulibwa ng'obadde okulunga lugezigezi ng'obadde obuuza takumanyi mwana, eyakwalula esiridde. Ko Ziwambazza nti ate tuwakanire ebaagwa, kale tugende, ojja kuswala oswaluke bw'onookizuula nti kyenkugambye ge mazima amasengejje. Mayindo tumanyiganye bulungi era mukwano gwange, era nsuubira tajja kulema kukunyiigira olw'okutulugunya mukwano gwe. Evvubuka kwe kubwatuka ng'eraddo nti tezambyako gwe mwana eri tuva muweeyo vevengeka mwana. Bwe batuuka ku mmotoka eyali ebbali awo ku luguudo, evvubuka kwe kumuduumira nti yingira. Olwayingira ne liggalawo oluggi. Emmotoka ne ligidda mu mitambo. Lyavuga ndiima era ne bagenda nga bayita mu bukubokubo obw'ebbalibbali obutaaliko nnyo mataala. Bwe babuvaamu ne bakwata ekikubo eky'ettaka ne baserengeta eyo mu kikubo nga gye bayita baleka kikomi kya nfuufu. Emmotoka yasibira ku kidandali ky'amazina. Waliwo emmotoka endala entonotono ezisimbiddwawo mu luggya lw'ekidandali. Emmotoka olwayimirira evvubuka lyagibuukamu bubuusi ne lyetooloola okutemya n'okuzibula nga liri ku luggi Ziwambazza we yali atudde. Lirubanduddewo limulagidde, fuluma mwana fuluma. Ziwambazza olwakka ku ttaka ne limukunguzza nga limuzza eri omulyango oguyingira ekidandali. Amatu ga Ziwambazza gamuleetera akayimba akanyuunyuntivu akaali kava mu kidandali ky'amazina. Evvubuka lyakonkona ku luggi n'amaanyi. Omusajja n'ajja mu katuli akali ku luggi. Omusajja ng'ali munda yabuuza nti gwani? Yali alaba Ziwambazza ng'evvubuka liri wabbali w'akatuli. Evvubuka lyaddamu nti nze, nga bwe liragayo obwenyi bwalyo. Mudese mukwano gwa bwana Mayindo. Omusajja yaddamu nti kale muyingire, ali mu kisenge eky'omunda, muyite wano. Bwe batuuka ku luggi evvubuka ne likonkona ku luggi. Kaali kasenge katono nga kalinga akakumemu ekikomi ky'omukka gwa segereeti. Mwali mutuddemu abasajja bana, bonna baakyuka okulaba abayingira. Mayindo yeekanga n'agamba nti ndaba kuki? Kabula dda nga nsanyusa okukulaba. Ozza otya? Ani akulagiridde wano? Kwe kukyukira evvubuka n'alibuuza nti gw'omuleese? Kevvubuka nga lyonna libula okufa ensonyi nti ye mukama wange nze muleese. Yagambye nti mukwano gwo, naye nze ne muteebereza okuba mbega wa poliisi. Mayindo kwe kuddamu nti nedda Ziwambazza mukwano gwange nfiira bulago. Bwe twazirunda ndowooza tomukoze kabi konna. Ziwambazza yamwenya. Bwe yajjukira engeri evvubuka gye lyamutulugunyaamu ne gye limuleeseemu kannagguluba, kyokka n'asanyuka okulaba nga Mayindo akyamujjukira. Mayindo yagamba banne nti kale mutuwe ekyanya, njagala kunyumyamu ne munywanyi wange Ziwambazza. Abalala ekisenge baakyamuka. Mayindo ne Ziwambazza ne bakisigalamu bokka. Ziwambazza yakkalira ku ntebe n'agamba munne nti Mayindo ng'okula bulungi, emyaka gino gyonna tolina ky'ofuuseeko. Ko Mayindo nti wandiba omutuufu, mu ndabika nnyinza okuba nga sifuuse, kyokka mu nfuna yange nfuuse nnyo, kati ensimbi zimpita bawangi, anti ekizimbe kino n'ebikolebwamu byonna byange. Awo watya? Ennyingiza yange teyimiridde bubi n'akatono. Bw'atyo bwe yaggumiza nga n'obugere bwafuula. Ziwambazza yamwenyaamu katono n'addamu nti kakati ndowooza n'engalo wazireka olya bikolerere. Ziwambazza ne Mayindo baali bamanyiganye nnyo endya n'ensula, nga buli omu tewali kyakisa munne era nga tewali kibeesisiwaza kwogerako. Mayindo yateetyemuka n'agamba nti mu ngeri emu oba endala kati si kyenyigira mu bubbi. Abalenzi bange be bakola, nze mpozi nkola gwa kutunda bye baleese. Kino ekidandali ky'amazina nkikozesa ng'ekituluze mwe neelimbika abantu obutanteebereza na kutandika kumumuunyaamu. Ate nga mu kiseera kye kimu n'ekidandali ku bwakyo kiyingiza bulungi ensimbi. Ko Ziwambazza nti kale ebyo tubikomyawo, si bye byandeese. Ensonga endeese ndala, neetaaga buyambi. Mayindo yabuuza nti
buyambi ki bwe weetaaga. Ziwambazza yabimuyitiramu nga bwe yali ayambye ku magambo ng'abasirikale bwe baali bamuteebereza okubanga ye yatemudde mukama we naye nga magambo yeegaanira ddala nga bw'atannamutta. Ziwambazza yayongera okunnyonnyola Mayindo nti nange nze kennyini sirowooza nti omwana ono ye yasse mukama we. Mayindo yaddamu nti ekkubo liri limu lyokka kuzuula mutemu. Ko Ziwambazza nti kyekyo kyennyini naye wentandikira we sinnalaba. Gwe wawuliddeko ku mbulubujju yonna omuntu ayogera ku butemu buno oba alina kyabumanyiiko. Mayindo yaddamu nti sinnawulira wadde omuntu omu bw'ati abusiinyaako naye lindako mbuze ku mikwano gyange wano oba oli awo bo balina kye baawulidde. Mayindo olwamukuba enkoona ne Ziwambazza n'agenda okulaba mu ddiiro awazinirwa. Abayimbi baali bayimba akayimba akanyuunyuutivu okukamala. Abasajja n'abakazi abawerako baali banyeenya kugaliba enjole mu ddiiro. Baali bonna babugaanye essanyu mu maaso nga beenyiga nnyini beenyiga babiri buli omu n'owuwe nga balinga abatalina kizibu kyonna mu nsi. Ng'oggyeko abaali babiibya, abantu abalala baali batudde n'abandi nga bayimiridde banyumya bwe basekereza ng'eno bwe banywa era nga bwe balya. Nga bonna balabikira ddala tebalina nnaku yonna mu nsi ebakeeta. Kaakati ekitangaala kyali kyakimpooboze mu ddiiro awazinirwa kyokka ng'ebbugumu eriri muli likirako erya ttanuulu. Ziwambazza yali alakasidde yagenda we batundira ebyokunywa n'asaba akacupa ka sooda atte ku nkalamata. Yayagala okusasula sooda naye amutunda ensimbi n'azigaana nga bw'annyonnyola nti oli mugenyi wa mukama wange, abagenyi be tetubasasuza byakunywa na byakulya. Ziwambazza we yamala okwevumula ennyonta n'addayo mu kisenge Mayindo we yamuleka. Yali ali awo nga ne Mayindo akomyewo. Yajja n'omuweereza eyali asembeesa ttule eyali ejjuddeko ebyokulya n'ebyokunywa era omuweereza olwatuuse ebintu nga ye ekisenge akyamuka. Mayindo yakkalira ku ntebe n'agamba nti nina byendobyeyo byendowooza nti binaakuyamba. Ziwambazza kwe kugamba nti mbuulira kiki kyolobyeyo. Ko Mayindo nti waliwo omukwano gwange gwe bambuulidde eyasenga mu bitundu by'entebe ayinza okukuyamba. Ziwambazza kwe kubuuza nti yaani oyo? Ko gundi nti yewakka. Yewakka? Nga bwe nkugambye omusajja ono tumanyiganye asula ku njegoyego za Kyondo Kagirika kya college. Omusajja ono amanyi bingi nnyo ebifa ku Kyondo n'entebe yenna okutwalira awamu mpozi n'okusinga n'ab'obuyinza mu kitundu ekyo. Ziwambazza yamwebaza nti weebale nnyo kansuubire nti anannyamba. Ko Mayindo nti bw'onoomutegeeza nga bw'oli mukwano gwange tajja kulema kukuyamba mpozi oba kamuwandiikira akabaluwa akakwanjulayo lwanaggwamu akakunkuna n'okutya nti oba oli awo oli mbega. Omusajja amanyiddwa nnyo mu kitundu era tayinza kukubula. Kasajja katono kampi kalina ekirevu ng'ekyembuzi ennume n'obuuso butono ng'obutuli bw'eddiba. Katera kubeyukira mu kakanzu kakazirungi akampi buno bwe baakazaako eri akatemambidde oba sirimankuuka. Anywa taaba ono ow'ebikoola mu mmindi oluusi mu lusanja. Anuusa n'obugolo byonna byali ku kasajja kano. Saate era nga n'akabisa akakuba. Musajja njogeziyogezi nnyo mpozi ekyo kyekimuyamba okumanya ebifudde mu nsi kuba tewali kigwa mu nsi naddala mu kitundu kye n'atakimanya. Era abasirikale bamweyambisa nnyo okukwata abamenyi b'amateeka ne bamuwaayo akasimbi ak'okunywa. Oyo bw'onoomutuukako ng'omaze kyenkana nga n'omutemu onooba omuzudde mutwalira akabaluwa kano ajja kukuyamba. Ziwambazza yasituka mu ntebe ne yeebaza mukwano gwe nti weebale nnyo byonna by'onkoledde era kansitukiremu nzire e Kampala tutandike omuyiggo gw'omutemu. Mayindo kwe kuddamu nti kale wattu tambula bulungi weebale kunsuulira mwoyo tojjanga okwo n'olulala okolanga bw'otyo. Yawerekera ku munne n'amutuusa ebweru era n'alagira omu ku basajja be amuvuge mu mmotoka amutuuse we yali alese looleeye. Ziwambazza yagwa mu mitambo gy'emmotoka emabega emikono n'asuulira eri kyami nnyini ne bamuvuga nga bamulaza gye yali alese emmotoka ye.